Mukutandika tutandikidde bali. Waliwo ka boutique akatunda lingerie. Buno obugoye bw'abakyala obw'omunda. Naddala buli obubeera buli obulaga food. Waliwo yali ali mu kwegezaamu. Kali agenda okugira bw'ati myaka mito. Geno ogira bw'ati nga bamulingiza. Yazzaawo. Myaka mito bambi. Atadde erudda. Amazoka kasanti ekirikiriya. Kali agenda okugira bw'ati. Yali akwata kubo kujja side seno. Unali mu kusaininga? Vous savez Thomas, asaininga contract ya apartment. Zibadde ziri busango n'atuusa owaayi. Pipa ngenda kusaba tovaawo awo. Ngenda kusaba ekibabu bato kina mbuzi omunayi ngenda kusaba otukubeyo akafaananyi. Ne bajja beekubya akafaananyi. Era bwe kato ne kaluma. Nakyala ayitibwa Pipa. Ono boyfriend we ayitibwa Thomas. Wow. Ogamba otya Taki, ogamba otya Chicken. So balina nicknames. Amuyita Taki onamuyita Chicken. Okimanyi tugenda kiggusa. Butereevu tugenda kiggusa. Eno ye step yaffe esookedde ddala esingira ddala okubeera ne relationship yaffe. Basaze oba moving in. Call it off now. Bosanga tusobola obisaza mbu olwanga bigenda tunyiga. Tubisazeemu tubireke. Kale kibali kirungi okusikana. Ngenda kukwatamu ebyange. Of course nange nkwatemu ebyange. That makes sense. Gulaba kikola amakulu. Baby. It's our home. Teri kintu kisinga kunyumagano maka gaffe. Era tugenda kubeera nga ffe n'abambi. Kali kawulira essanyu. Nagambye emyaka mito nnyana. Not yet. Ate munaba tukyalina signing empapula zino. Ko ye kali. Nonsonyiwa mbadde neerabidde. Nakwate kubo najja bombere ne bashyako omukono ku tenants agreement. Era bwetyo apartment neefuukira ddala yaabwe. Laba nenga bagambye sebo in one of the biggest steps gye bakoze mu relationship yaabwe okumuvinga in okusalawo nti kati aweva March twasalawo ne tubeera committed okubeera ffe emiriri wabula tuteekeddwa okubeera ffenna. Oh, what? Ayina nno byanywa biki bino byonywa. What? Anywa chlorophyllo. It's a secret to long life. Kyoba omanya kino kyekyama ekiwangaaza obulamu. Well, stick to your Gagabesh. Byoyogedde sibitegedde naye tujja gendera awo. Okay, sokolindeko. We've done together. Nkimanyi katutandise okubeera ffenna. Mbadde njagala twogere ku nsonga y'abaana. Abaana Really important that we have this conversation. omanyi nsonga nkulu okubanga tutandika emboozi eno nga bukyali. Mbadde nsaba tukyogereko. Kids for at least. Ekituufu kiri nti mbadde njagala tusooke tulindemu emyaka egi tulyoke tuzaale. Oh. Osegeera. Ate kyagala weeyise bw'otyo kono obadde ontiisizza. I've basically spent my entire life in. Yamugamba nti obulamu bwange bwonna nabumala nsoma. You spent your early 20s playing. Gwalisi oyinza okubanga emyaka gy'abiri wafunamu akadde mu myaka gye egy'abiri wafunamu akadde okunyumirwamu life. In the corner of. Naye nze obulamu bwange bwonna nabumala nga mbeera mu kkoona mu library nga nsoma bya busawo. Osegeera. Come along and just mess up the last few years. So kati mbadde saagala ate ntuuke wano nzaale akaana kanyonono ebbanga lyesigalizaayo etono okunyumirwa mu myaka gyange egy'ekivubuka. Stupid right now. No. Osegeera. Well, you might think I'm un poco. Oyinza okulowooza nga ndi pokoroko. I was thinking about taking up the equipment. Naye nange mbadde ndowooza ensonga eyo ngenda gibeerako sikiinaako buzibu. I want to wake up Sunday morning. Njagala nzuuke ku Sunday morning. That remember Alisi nga nyinamu ka hangover. decisions I made the night before. Nga saagala kwejjusa decisions enkoze ekiro the night before. All. Nga sinaba kwekubya drink. I do. Anti ogwana ddala mu butuufu okuzuuka nga olinamu ka hangover nti ye. Decision. Kakati omukazi wattu ekiteeso ky'alina. Ye agamba nti obudde bwe yabumala agenda mu maaso n'okusoma kyamutwalira ebbanga ddene ng'asoma. N'okutuuka waatuuse teyafunamu kaseera kunyumirwamu ebiseera ebyo. Kati abadde agamba Sseruganda ti newankubadde tumuvize in saagala onteekeko pressure ya kuzaala. Mbadde nsaba tusooke tunyumiremu akaseera kano then ebisigaye tujja biraba oluvannyuma mpola mpola. Kati bagenda ogira bwe bati apartment gye baafunye across waliwo abalala abaliyo n'ekirabika eringa studio ya Sseruganda. Wow. Kabaka ali mu kuba bifaananyi. You can see right in. Okimanyi nti oba osobola okulaba bw'obeera eno olaba buli kimu kyonna ekigenda mu maaso eri. Batandise okwenywegera. Love. Bambi bali mu mukwano. It's getting spicy. Ekintu nno kijjudde kiikyo kitandise okugira. Rodi n'akwata ekkubo kannakyala n'akajja. Amuggyeko n'engoye. Balaba nno buli kimu kyonna. What's happening? N'akwata ekkubo n'amwetikka. Spy on our neighbors. No, we're not spying. We're just Tufuuse banneyiba abalingizako tetulingiza. going to be in our field of vision. Munnange ewaabwe kati ntezimaze eyo so kiba kitegeeza nti bwe bali mu kulaba kwaffe. Atowooza tamuggyemu ak'omunda. Have to. Sseruganda wo wennyini buli kimu kyonna bakiraba
About to do. Rodi nakwate kubona kirira sibakiride mu Baghdad. That is some good content. Oyo content nga wakabi. That was rare. Tutandise ofuka abajega naawe. You agree? What? They want. Leka naawe. Look. Nabo bakikole balinga abagamba baagala tubalabi. We'll stop. Kale tubirekera awo. Bw'oba kyoyagala tulekera awo. Hey. Right. Nze mbadde ngamba kyekiro kyaffe ekisoose maka gaffe. Oh. Tukwateko baneiba tubaleke banyumirwe. Naffe tunyumirwe nga ffe. Vaayo. Okay. Leka banno. Mugamba kaali. Yabula omukyali amugambe kabulaja nange ndiraayo luutu. Omukulu asimba ebijinji muganda wange. Bw'aba asimbudde aba asimbudde. Baakwateko ne babaleka basobole okunyumirwa. Kali nekyewunyisa apartments ezisinga wano zirina amadinisa manene. Era obeera akurose oba tebalina kateni. Oba osobola okwekkanyanula buli kimu kyonna ekiba kikolebwa. Kakendo mukazi watu yaguze kano. Okusinzira nti olwayo kyekiro kyabwe ekisooka mu apartment yaabwe mu decision yaabwe gye baakoze y'okumuvinga ini bombiriri yasalawo asooka amwambalire kano bannange. Mukazi wo abanga takolangako kintu bwekiti wabanga takwambaliranga kantu kano kibaseegeza takwagala. Eno decision ekolebwa omuntu akwagala n'akwambalira akantu bwe kati. Nga bagamba Sydney Sweeney twakamula mukayitibwa Kadama House of Maid. Akomyewo nateera mukano ketwolekedde. Era nga tukoya kuba tuwekera kasema akagenda okubeera kasuufe nnyo kamala kasema ketwolekera kagenda kubeera ka romantic drama kibaseegeza twolekedde myaka 18 okweyongerayo. Kasowulira myaka 18 okweyongerayo kiba kitegeeza oba togiweza. Wano si wa bato mmere. Njagala weekanye. Nabagambye myaka 18. Myaka 18 okweyongerayo. Bw'oba togiweza. Ngenda kusa weebulungule ng'agenda okujoba. Todda. Lengera. Kitegeeza omuntu alimu omuze ogulingiza abantu nga bali mu kikolwa eky'emyaka 18 okweyongerayo. Abali mu kikolwa ky'ekawolongojjo, kikolwa ky'okwegatta. Omuntu tulina pulezidenti waabwe asingira ddala okwagala okulingiza abeegatta. Sseruganda Kasuku ye pulezidenti ne kulyoka kuddako Franka Ntambi be bakyasinze okwagala okulingiza abeegatta. Kale babeera bavoya. Anti munnaye nakufunidde kano. Nakyala agenda okuvaayo. Sseruganda nga yagudde n'akuba busingiizi. Mukama. Mukazi watu abadde Yesu nga ayagala kakashambu ekiro kyabwe kisooka mu nnyumba yaabwe kigenda kubeera kyanjawulo. Agenda okuvaayo Sseruganda nga yakubye wusi yagudde afuluta n'okufuluta. Agenda omuyita Thomas. Munaye sekise baby. La haula yamujjako n'obuwani nga tawulira. Kawulira ennaku. Nikagamba naye kaakati bannange. Ate zino ennyana munnaye syo appetite yakatebeera waggulu era tokola ensobi. Wayagalirawo omuweera. Kubanga bw'ogaana ne weemamaaza kijja musikiriza okukola by'atandiyagadde kukola. So, congratulations. Ne oba toyagala weekake. Me, I'm on day Kali yajja of a social media blackout. No, nasikana mukwano gwe. Namugamba naye twasazeewo nze ne boyfriend wange tugenda kubeera ku social media blackout. Lisi okumala omwezi mulambirira. Kitegeera. a screen time can double or triple the amount of seconds. Okusinziira ku kyenawuli abagamba nti singa mwewa time ne muva ku biraba byonna ebyandibadde biba distractinga. Mukasobola okweyongeramu bwe mpulira. So kati mwemba mwasazeewo nti mwasazeewo device muziteeke erudda. Musobole okwewa ka time. Kibaseegeza nti mujja sobola okwenyumirwa nga bwe kyetaagisa. Right in. Baabano. Ew, how ugly were they? Kali yajja n'amunyumisa ku bakyali be baalengedde. Baneiba. A chair, pop some popcorn. Kalwaki tewasisa entebe n'ofuna n'emberenge n'ofuna n'ekitangaaza n'otandika kwekkaanya. Someone is allegedly allowing you to look in on their lives doesn't mean it's okay to watch. Yagamba olw'okubanga abantu bagenda maaso n'okola bye bakola ng'osobola okubalingiza tekitegeeza nti ate kibeera mu mateeka. I mean, it sounds like they're exhibitionists. Bayinza okuba nga ba-exhibitionists. They are exhibitionists, then watch. Bwe babeera ba-exhibitionists lwaki oba tolaba? Mulimu abantu abakola ebintu ebyo nga baagala okwolesa nga tebalina buzibu muntu kubalingiza. Lwaki oba tolingiza? Kali mukazi watu akola mu ddwaliro. Just relax, okay? Musawo. Bajja. 30 of these a week past 20 years. Yagamba nti nzijanjaba abantu abasukka ndowooza 40 buli wiiki. Nkikoze okumala emyaka 20. 20 years. Myaka 20. And I'm still trying to figure out. Ate nkyagezaako okwagala okumanya ddala mu butuufu obulamu bwange bugenda tambula butya. Nakyeyasooka n'atunulira boosi we. Myaka 20 ali mu kino. Alinga atalina life. Nga kibeera kika.
Anyway, nga tuvuddeyo. This is Pippa from L'Optique. Your glasses are ready? Mbadde kubira simu kugamba nti munayo bwaniwo twamaze obukola. You're welcome. Bye. Era tugulawo bayisa 12 tuba tuguddewo. Bosi no yamuleetera ekirabo. In Japan, Manyi mu Japani, described ebinyonyi tubinnyonnyolanga wings. And for good reason. They're two eyes with wings. strong. Era tulina ensonga lwaki tubiyita two eyes with wings. A single end. Birina eriiso liraba ekinyonyi ne bwe kibeera mu fuuti 5 kisobola okulengera wansi ne kiraba akanyonyi ne kiraba kamunyeera. Soka kino ekirabo nkikwadde nga housewarming gift wange. Najjako beera alaba ekirabo kye bamuwadde. Drinking from this outside your window. Yagamba akantu nkakuwadde kabeeramu amazzi ebinyonyi bisobola okujja ne binywanga. You and I? Ebinyonyi kwegamba bitonde birina amaaso ag'enjawulo. Be better. Ate mukimanyi ffe gwe mulimu gwaffe kutetenkanya amaaso g'abantu. A present. Nange nandyagaddeyo ekirabo. Gulaba bakuwadde ekirabo. Kaakati mukazi wattu emirimu bwe gyatambula. Ne bwe yagambye nti yamala obudde bwe ng'asoma, yamala obudde bungi ng'asoma, teyafunamu kaseera kakusanyuka. Yali nnyo mu bintu bya kusoma maaso. Agenda otuuka ebbali nga Sseruganda sseba akubye wali kaddole. Why? Really? This is gonna be a thing? Kyogamba gugenda fuuka muze tube nga tubalingizanga. They're way cooler. Bo tebalinga ffe, bo balabika bali kuula okusinga ffe. Lekera okubeera obvious naawe. Oyimiridde mu ddinisha we naawe ofunyiza n'emikono tuno. Alisi webbirireko. N'akwate kubo n'ajja erudda. You want to become BFF? Tuyinza tutya okufuka mikwano gyabwe kono oyagala kufuka mikwano gy'abantu b'olingiza. Sake he's drinking is top shelf. He could pour me some and Nkakasa difference. asobola ogezaako okunfunira ka drinki. Balanise nno boogeza bali eno naye boogeza bali. All girls do is shop. Okay, fine. I'll learn about the boutiques and shit. Baabano. What are their names? Olowooza amannya gaabwe be baani? She's Omuwala ayinza okuba nga ye Magoti. Yeah, of course. She's clear. Of course okusiza ku mbeera gy'alimu alabika Magoti. Ate Gaaya alabika Bulenti. Well, maybe Eh? you could also tell me how to sculpt my body here. Got a glimpse of Kusinziira ku ngeri gy'agiramu omubiri gwe. Wizardly Manscaped. Bavudde ku ki kye balina okukola nga bo. Fokasi bagitadde ku bali balirwana. oh, what Yali alya nno clear ne something? wabawo akamutuga. Prickly. Wait, Lidako is he choking? okimanyi nti waliwo akamutuze. Shit. Allah Can't breathe. I know. tasobola kussako ono nkiraba. Oh, what do we do? Katukole tutya? Kyokka ate oli girlfriend we? No! Ataddeko ediseti ali mu muziki. The kitchen! Owaye genda mu kiyungu waliyo afa. And this is like an emergency. Okay, Eno eringa emergency oba tukubire mwenda emu. No, you're Olabye tutya? fast enough. You need to go over there. Anti singa obakubira kiyinza okubeera ekikerizi gendayo. He won't be dead. Bajja kumanya nti tubaketta. Tubalingiza. Go! Genda naawe bagambe nti oli afa. Genda ofune engeri gy'omutaasa. Kali adduka akwate kuba agenda amutaase. Come back. Toma soko komewo ono alabika amulabye. Wangi yamugwako n'asooka amugunda n'amunyiga. Nyiga tokuba mutwe. Tokuba mutwe. Obadde otya naawe? Mukwate mu kifu. Mukwate. Bw'otyo. Nyiga nnyo. Nyiga. You got this. Nyiga omulina. Kijja kuba kikola. Okkakana Sseruganda akafujjiza. La hawula. Katonda wattu. Tukikoze tusobodde omutaasa. You just set up a spicy tuna roll. Nno bamukiisinga kyova ava kukuzza bimere. Tubeesonyiwe. Kali obudde nga butambula akawungeezi. Buli omu naye abeera mu kayumba ke. Abeera mu kazigo ke. Sseruganda ye olugwa mu buliri ng'aswikinga off. Nakyala yawulira ng'afa. Ate bambi abakazi ebiseera ebisinga tebamanyisa bakake okujjako ng'aludde naawe. Manye omusajja waba tayagala kisa ate n'omusaba kasi kimunyiiza. Ebiseera ebisinga abasajja bo balowooza yateekeddwa okuba nga yayagala. Ate beerabira nti ye waaba ayagalidde ate waaba ayagalidde. Tebirimu kumugaana aba ayagala omuwe. Kyokka nga n'abakazi bambi olwo watuukira nga ayagala kasi. Gamba nti munnaayi kapetayiti anti. Kali yakwate kubo najja yavaayo eri. Agenda okuzza amaaso ewa neiba eri gye balingiza. Nga kyebeka girlfriend agenda kutambulamu. Lodi ennyumba agisigaddemu bwannamunigina. Yajja ebbali asooka alingiza omwagalwa nga agenda. Kwe kwata erudda. Olabika alina safaari z'agendako. Mulese, bye sweetheart, love you. Okay. Olwo yazza amaaso n'asooka atunulya loodi. Nga mbutuufu yabala yakola omubiri. Ne kasooka kamwekkaanya. Jjukira essaawa zino
ennaku nga 2 kalina appetite. Appetite yake eri waggulu kamala kyokka tekafuna. Ate ono kamulabyeko ng'ali mu kikolwa. Kati bwe kamutunuulira katandika ofuna fantasies muto gwako. Ne kagamba kati ono Wambwa nankwatako bannange. Maama nyabo. Ate sike kainamu ekyalo. Nga bwe kagambye nti obudde bwako businga kamalanga kasoma kabeera mu bitabo. Lodi yakyuse kimanya ndabye. Musaatu producer. Muntu wakola maloboozi kola sound. Boyfriend wako. Manya abantu ebisere bisinga fa bakozesa emitwe. Tuko wamangu. Icho vola bayebaka nnyo. Tukaba producer ba Nesimu akubaka muka nkoko n'agweri. Kakati asiba waka abera mu studio. Kale agera okuza amaaso okulengera. Sseruganda olwaleero yalinayo ndowooza be yali alina okuba ebifaananyi baali bawera. Nakyalaba atambula agenda okuza amaaso n'abaako kyalaba. Wano waliwo ebyuma bya studio. Soka neyebuza boyfriend oba mugulireyo. Kati mukulengera ebyuma bya studio waliwo ekyamwewunyisa emabega w'ebyuma bino instruments wali ekitangawaaza. Teyakigula. Yagula ekitangawaaza najja. Might be a little problematic. Kino nno kiyinza okufuuka obuzibu. We can see him, so why not? Anti kati bakimanyi tubalaba. Lwaki tetubalabira wano? But he's got some company. Waliwo nno baalina alina gwaleese. Yeah, he doesn't do commercials. Takuba bulango. Sorry. Yaggulawo. Ooh. Waliwo azze. There this afternoon, can't... In fact oyo yabaddewo emisana. Sokoleke tulabe. Oyo yabaddewo emisana. Wow, these get so close. Kyewunyisa okuba nga bakwataganye. Did you negotiate? No, should I? Tebiri mu kutegeragana n'okutegeragana okwaki. Man. Fun fact, this guy touched her butt earlier. Emisana yamukubye ne katafali, yakubye katafali k'omukyalo oyo gwaleese. Akola ki? Impromptu photo shoot? Amutwala mu kuba bifaananyi mbu. Leka tulabe. Sebo baaguze ekitangawaaza tebaagala yimirira wali kirabika mu madinisa babalaba. Kakazi katuna akaali kaze. Kabaddewo k'emisana ndowooza bazze nga babakuba group photo yabadde ebifaananyi bya group. Kati naafuna engeri gy'akatetenkanya kaakomyewo kokka. Sometimes. Ng'asooka akatetenkanya. Take off your shirt. Kagyeko essaati yaako. Yeah, we're best. Olowooza batyapiiri. Take off your clothes. Gyako engoye zo. Oli naakoogerera. N'akasimba egiraasi. Oh, this is so sad. Akasimbye egiraasi asooka akafuŋŋane bulungi. Ooh. Ayagala kakyamulamu Heyo. Aha. Laba ebbeere. Baby. Bebi leka ndabe ku bbeere bebi. Leeta naawe ndabe ku bbeere. Do you think she wants it? Olowooza kabyagala. Kono sigenda kulimba simanyi. Wants it. Nze ndowooza kabyagala okusinziira ku ngeri gye keemoolamu. What if Marco comes home? Singa girlfriend we kati akoma weka. Simanyi. Are we bad people for watching? Oza tuli babi okubanga twekkaanya. Nedda tetuli babi. Ate nga tuli babi tutya. Action. Neegaayo ono yeggala buntu bannange. Babulikiramu ekiri awo. Kati omanyi kyogenda okukola ogira olingiza. Wangi. Nakyo yagenda okulaba nga kirabika ono mujega. Tereera gwe. Jjako essaati gwe sigala ng'olingiza. Jjako essaati. Okakasa. Yes gwe sigala ng'olingiza. Okay. Kati ffe tugenda kubeera ng'abalaba kinaakuka. Keep watching. Gwe sigala ng'olaba. Teri kintu kirumanga ekyo ng'oli musajja ate ng'osinga ku muwala emyaka. Naabanga yakulaga moves ezikimala. Ono Sseruganda bulijjo abeerawo okwemamaza kugwa mu buliri kwebaka. Sebo kaleetayo akakodyo. Bakola ki? Anti ali singa ku nsingo. Sokoleke tukola ki? Nkugambye amaaso gateekerireka kweca eri. Focus giteeke wali. Gwe tofaayo. Bwe Sseruganda alinamu olusonyi. Awulira aswala. Ne basooka bamukwata ku ddubula. Olaba tagali. Aha, akola ki? Rodino tebamutandise. Bw'alengera ekigenda maaso eri. Oli akakutte akaleese. Katadde bali ku buliri. Ali mu kanywegera. Eno bamuli bubi. Yamala Sebo n'akyajinga. Yamugamba kati nno gwaddako. Wangi, jangu gwe naawe. Va mu ebyo. Imagine. Nange. Okakasa kiggwa. Andi kati bikole.
va ku ebyo bikole nze kambere wano nga ndaba bikole. Omukulu sebo bamukubidde paasi. Omujega sebo ye bulijjo ku mbaavu. Kitagana kuba kutta busi. Nakyala n'asooka alengera omwana. Aya oli baaba atambuza njola. N'asooka awanika namu baaba bekyuma kuba kya mudaki. La haula kibeera kigumu boy. Njaga okimanye nti laba nno ali mbya I love you. Okusinzira ko oli engeri gyakikola mukatuka ne kamugamba nawe yongeramu ku speed. Kubanga kalaba oli engeri gyakikolamu yengeri gye yandikyetaaze. Bwakuba ku tofaali. Mumukulu ali eri I love you. Ayiriitira wiiriitizi. Oli n'asooka atwala tinka. Kawuliro ono tagenda. Can you hold it? Soko lindeko tosamula. Bwe ayagala samula. Bimutsobedde. Bambi tosamula nkwegayiridde. Kamwegayirira. Omutsiru yasamula. Bamwegayiridde. Omutsiru yasamula. Kyokka oli omutsiru akyaliko. Bulaza. I'm sorry. N'osonyiwa munnange. Why are you apologizing? Ate weetonda kirwaki weetonda? Kwaka mugambye soko linde mulinda akukwatirira tosamula kati. That's faster than usual. Wayi nsamudde mangu sibitegeera. Leero luntabusyeko. Never done that before. Kino tubaye tetukikolangako. Kamugamba isoke. It's hot. Manyi beekwasa awo basamulya mu ddakiika. Mu bino simanyi lwaki nsamudde mangu. Bulaaza oba olina okwetereeza. Kaayitamu. Kakazi kato ne kasigala waawo. Wabula kyakaluma kubanga kawulidde nga kibulamu okussa ku kyekabadde kalaba. Ne kakwatiko bukajje kazieko ekitangawaaza kalabe. Lodi. Omukulu seba akyaliko. Oba ayungira muli. Kizibu kutegeera. Naye nga akyaliko. Ate bwe biba tebigenze bulungi ku saidi y'omukyala teyeebaka. Asobola okubeera mu buliri. Gwe sooka oteeke ebbali omukono. Kaakomawo ne kalingizaayo ko kalabe. Kawulira olunaku lwolwayo lwandise nga kibadde kisoboka te nga mbadde nsobola okwebbirira. Nandibadde nkomekerera eri. Kaba kali wano okugira bwe kati nga nakyala akomyewo. Sokoleke. Nakyala akomyewo. Oli gwe kaakazaako mago. N'ayitawo mpola mpola kwe kujja paka erudda. Kassaako ekitangawaza kalabe. Waaye gwe. Ugamba otya. Mutuukako. Era olwatuuka Sseruganda ssebo teyagaana. Kagamba kaleraba. Ye mukayisi. I mean, beesiimye abo. totally obvious. Kati nga batudde ne bakyali baabwe. Girlfriend or what Anti Magoti ayinza okuba nga boyfriend wa Brent. Babatumye Brent ne Magoti. on her. Kani babeera mu discussions ne bakyali nga babageya. Ge mannya ge baleeta. Maybe they're just like in an open relationship. Bayinza okuba nga bali mu open relationship. Nga Brent tayina naye nga bali mu open relationship. Monogamy onto them? But what are the odds of that, though? What? That they're swingers? Yagamba naye sokoleke odds ziri ki okubanga baswingers. Percent. Simanyi oba ekyo ekigambo bakyakikozesa. Okubeera mu open relationship. So you can answer that question? Yasooka n'abuuza Siri. Oza percentage yenkana ki ey'abantu abali mu open relationship. Okubeera mu open relationship kwe kubeera nga waliwo kye bayita muli mu bufumbo naye nga mukola ne kye bayita mu signing agreement ne mugenda kuba ne extra marital whereby ng'osobola okweggala omuntu omulala bawo n'atakiba mu buzibu ne bawo ng'asobola kwegatta n'omuntu omulala n'atakiba mu buzibu oba gwe omukyala n'otakiba mu buzibu naye nga Siri abagambi bali ku 15% so far. Each other. Ne kale singa tusobola okulya bye boogera. Ono yatulya bulaazo we. Sibling? What? Ogamba kigwe. Ayi siwali. Joni, you just said Nkuwulidde ng'ogamba I just had a thought that would be relevant. mbadde ndowooza ekigambo ekyo kijja kuba relevant mu mboozi yaffe lwaki ogambye When Tommy and I were in college, Tommy nange bwe twali mu college on this super cute waliwo akawala ke baali bamatira ke baali bayita Kyle. to get with her, but none of them had the balls. Bonna tekuli yali alina mipiira gisobola katomera kakwana. Njogere wamagenda maaso tunyumize. Smoke weed. So olunaku lumu nenkwate kubo ne ŋŋenda ewaako And I nali ngenze ku smokinga weed. to jerry rig a laser pointer into a long range microphone.
so that we could all low-key listen in on Kylie's private nabasinkana badidde nga balina kaleeza bwe yakwate kubo najja mu doomu yaabwe balina kaleeza nga bakasonze ku doomu ya Nakyala nga baagala kuwulira oba ddala mu butuufu kabageera otegeera the whole thing after watching a tutorial on YouTube. kati ono n'amasitali nga buli kimu kyonna oluvannyuma ng'amaze okulaba tutorial engeri gye baali bakikolamu ku YouTube. Instant we got signal, everybody was crushed because from the moaning and the giggling, it became immediately apparent that Kylie and her roommate were having a naked tickle. Baamala ofuna information Kylie was in the nga bamaze okukitegeera kye baasobola ogezaako tegeera nti Kayiro gwe baali bamatira atalina jjama gwe yali ayagala ayitibwa Sethi. Kyokka ate Sethi yali mujega nga bw'okiwulira ng'ayambala n'ebigatto ebitategerekeka. Kale ebyo tubiveeko. How does this? Soko mbuli kana akantu tusobola kafuna tutya era kakola katya. Okay, Kale large picture windows. Kale yajja amunyonyole bwe kibeera. Noise. Kakali n'omukazi yatuuse ekiseera ali so much interested. Bwe buzibu obubeerawo ku bawala abakyalimu ekyalo. Abakyalina excitement abakyapakuka abakyagwirana. Kale katuuse ekiseera kali so excited okubanga buli kaseera kamanya ki ekiba kigenda mu maaso sayidi seeri kamugambe n'omugamba njagala okola ekyo kye mwakola nga muli mu ssomero ekyokuba nga musobola ogezaako okutapinga mu maloboozi okuwulira abali be baboogera najja n'akanyonnyola yagamba nti tekijja soboka kubanga singa tukanyuga leza n'etuuka eri ekizibu ekiro tuba tusobola gezaako okufuna information gye twagala alesi nga tulina kye tutadde ekisobola ogezaako okuba nga kigiza back. Senga tusobola okuyingira mu studio ye ne tufuna engeri gye tusobola oteekayo kasigino kaffe nga kali kaleesa bwe kakuba kuli kasobola okuza information kasobola okudda eno amugambye nti ekizibu ekiriwo wano wawanvu ate waliwo amaloboozi agava ku street kakiyinza okubeera ekizibu okufuna sigino gye twagala alesi nga tufunye engeri gye tutuukayo ne tubako kye tuteekayo then bwe tuba tukabyeko nga kabawunsingako sigino n'ekomawo eno then awo tuba tusobola opikinga amaloboozi kati bagenda ogira bwe bati nga kirabika bali balinayo omukolo neyasaako ekitangawaaza n'alaba nfunyemu ekirowoozo ekibi balina costume party. Kino kyenjogerako ekyokuba nga tukola ebintu bwe biti bino ebikyamula olowooza kyatabu ki ekisobola okubaawo kamugambye bino bye nali njogerako bino ebyokubeera nga tukola ebintu bino at least webiti osegeera ate ebiseera ebisinga kiba kinyuma mukolako ebintu ebyekipangulukufu ng'olina omwagalwawo life wetyo bwenyuma temuteekeddwa kubeera all the time kubeera polite mukolako ebyekiralu bajja bagenda otuuka munda Seburodi yamutuukako n'amwetikka unagera okuza amaaso nga Nakyala bamututte jwira bo baade bamulayo bw'abadde ayambadde ate bino Nakyala byayagala baaba Rodi amutuuseeko n'amwetikka n'amuteeka ebbali n'akwata kamera ye abeera sofiri nga alina abakazi owaayi labika ayagala tukuba bifaananyi twekwate asya beekutte nga bano ababeera mu studio bwe bwayise mubadde ki njagala mbakuba ebifaananyi nga ninga munu photographer njagala mbakuba ebifaananyi nga ninga munu photographer mutereere gwe beera awo njagala ebifaananyi nga biri exotic siagala mbeere so humble and polite kyogenda okukola okugulu kusitule kuteeke wano bwoti maama nnyabo mukono guteeke wano la hawula ate kati n'ekirala n'asooka amukwata ku ttama Nakyala n'akyusa eriiso jjukira korede kamufunamu kiri kagamba naye bannange gwe boyi ng'amala omukyusa n'akwata ekkubo n'ajja ebbali kyokka abafotorafotora awo ebifaananyi genda obitunulamu boyi ali awo kwegamba ye Eva abeera mu mbeera za kibadde kyekyo tobuuza naawe kyonna kyekiri ffe ekitukoledde kakati nga bassaako omuziki nga gukwajja nabagambye Vijay Specials nga bulijjo 18 okweyongerayo sebo bakolashize pate y'abanaabwe kakali no bajja
Lodi ne yeebuzaabuza bagenda okuyingira eno nagwe yasangayo ne bazzaawo. Tufudde Katonda wange. Lodi kirabika abadde alina gwavussa bulamunde eyo. Oli bulaza talina budde. What was the name of your band? Gwe It's called Stress. erinnya lya bandi yamwe baali bagiyitaani Stress. Mugamba soko gire tutekeyo akatuleese kati balagala teekawo ndabirwamu. Bagambye kali akantu baba basobola okukasongayo sound aba asobola obawunsinga ng'ava kuno najja n'akasaayo bulungi n'amala n'akatunuza eriwe banaasobola okukasongeramu. Why? Straight fire, Margot. Straight fire. How's everyone doing, Irving? Bane muli mutya mugamba ki? Unono ye girlfriend woli. N'asooka akwata ogwataaba. Nawuuta. Make yourselves at home. Make yourselves at home. Sukasa mikasa. Oyo siye girlfriend wa gundi. As any of the Tenenbaums. Baavaayo. Marg. Neesebo ka moment kanyuma. Mission accomplished. Kibadde kitya kono mission ewedde. Kati nga bajja kibaagala kufunira ddala sound. Copy. Kwate kubona connectingako. So, Kakati you're looking for a little green. ogenda kubonoonya kadoti aka green. Whatever. See it. Well, Sinakalaba. I know, but I don't see it. Anti sikalaba. Turn it off, turn it off. Kagyeko kasonze mwoli. Sing Chichi. it longer. They were gonna think they were gonna get a Singa kalwayo bajja kulowooza twagala batemula. Kabadde kamutunuddemu. slower. Kakakanyemu wansi. Okay, go right. Kati katambuze mpola mpola. Wait, stop, stop, stop. Soko yimirirawo. Then kasulamu waggulu. Endabirwamu yiyo. Kati wakasonga kuli sound ebe bouncinga. Mire emana nekakomyawo. bounce it back here. Kati yagamba kateekeddwa okuba nga kakomyewo wano kali around hiya. Nesimanyi bulungi wawe kali. Hold on. Omanyi engeri gye tugenda okafuna eri bweti. Kati yakwata dasita. Lodi yatwala obudde bwe n'abakuba wano sebo yabasiimuula. Okumanya nakyala ali desperate. Yabasiimuula. Yayagala kufuna kali akagenda oleeta amaloboozi. N'akuba. Kayinza kubaawa. Butereevu kaakano. I'm so impressed right now. Ndi so impressed essaawa eno bannange. Tukafunye. Okay. Kati ne bajja bakonectinga essawundi. Ate Lodi alina studio nambirira wano. Bapikinga sound era bataddeko ne device yeetaagisa. Soka ateekamu bulungi. Tengeri gyali producer ne simpande beat. N'akola buli kimu kyonna ekyetaagisa n'agatta. Teachers from Charlie Brown. Wa. Gwe tofaayo kino kigenda kuggwa. N'ayisa mu livaabu. Maze okuyita mu livaabu abiyisiza mu livaabu. Okakana amaloboozi gatandise okuvaayo kyekyo. Nakulabye ng'ogenda mu kinaabiro wabaddewo omukazi yabadde mu kinaabiro n'ogoberera. Mazima ne weggala omukazi mu kinaabiro mu maaso ga buli omu yenna. Naye gwe tolowooza nti abantu baba bakulanga okola ebintu ng'ebyo. Ngamba gwe njogera naawe. Asaagala tunyumye ku bintu ebyo. Owulira? Kyoyagala tunyumye kono kyenjagala tunyumye. Oyagala amazima. Okyanjagalanga gwe. Weegire gasiya naawe toyogera bw'oti ate. Ekyebuziwa gw'onjagala. Mbuuza njagala manyi oba okyanjagala. Ngenda kusaba togenda eyo. Togenda eyo jasimadde nkunenyaako twabadde ku pate wagenze kweggala mukazi mu kinaabiro nga buli omu yenna akulaba. Ebintu by'okola binswaza. I saw you. Nakulabye. I shouldn't even have to explain myself. You're supposed to trust me. Yamugamba siteekeddwa nakwennyonnyolako ebintu by'oyogera si bituufu. Oteekeddwa kubanga onneesiga bwesizi. Bali mu kuyomba bano bawulira. I get it. You're insecure about my work. I get it. Kimanyi oli insecure ku mulimu gwange. Me 100 times. Ekyo wakiŋŋamba enfunda eziwererako ddala. Ne kati mbutuufu bwe mba sina baklayenti nga tebajja tunaasasula tutya biiruzi wano. I mean, if we get divorced, like, what have you done in time? Sibalina kumanya singa bukya ku makya ne twawukana ogenda kukola otya. I want a divorce. Saagala divorce mukwano saagala divorce. Nsonyiwa okubanga kale mbadde nnyomba. Thinking about it, Jules. I'm trying my best. I'm really. Ngezaako nga bwe nsobola okukakasa nti tubeerawo nze nnyina akalimu akaleeta ssente. How am I supposed to put up with this? Ne kati n'abeerawo ntya nga buli kaseera obeera mu byakuyomba ebitazimba.
You change. kakasa nti ogenda kukyusa embeera zo saagala kubeera mu ezo mbeera kono ngenda kukyusa ndayira wallahi ngenda kukyusa ono okakasa onookyusa Did I fuck someone tonight? No? okakasa nyina omuntu gwe negadde mutolina gwe wegadde Do you still love me? okyanjagala Then stop acting like such a... then katilekera okweyisa nga malaaya saagala naawe yogera bingi mukazi wattu naawulira nga aweddemu amaanyi n'obuwani babwasiza wamaasaana bano baawulira ebibadde byogerwa ne bagambani kaboyi nga kambwa kyokka nga oli yakalabidde ddala kalina gwe kegadde mu kinaabiro eyo tujjeko saawundi makya nakyala ali wano tera okulya amagi ge gabeera mabisibisi naye maama You okay? oli bulungi gwe boso yamusanga Coming down with something. ndabika ngenda funamu oba lusenyiga Nasty hangover going through Montreal right now. nkakasa eyinza okuba nga hangova yekuyitamu kale agenda okugira bwati ekyamala eviri ku mutwe nga magoti jjukira baamutuuma magoti ng'aze mu dduuka lyabwe ngenda kusaba sokojjeko wano jjukira magoti w'amaasaana galubindi ze baazaasizza kyabeka mu kutambulatambula yakomekkeredde wano allah ogamba otya How may I help you? nkuyambe ntya I'm just looking for some new glasses. mbadde noonya buwaani munnange Stop picking up frames. oyo asobola okufunira frames ennungi Prescription. No, I olina prescription had my eyes checked in like a few years. It might have jesi amaaso gange nagacekinga myaka mitono egiyise emabega so 2:30, right? tusobola okusqueezinga ku appointment y'essaawa 8 Oh, that kati okumufunira galubindi bateekeddwa osooka omwekebejja amaaso kubanga oli abadde amugamba nti ozene prescription yo n'amugamba nedda kyava mugamba then tewali tabu basobola okufikisinga ku appointment y'essaawa 8 n'ekitundu ne bakebera amaaso go ne bagapima ne balaba galubindi ze basobola okuwa baamuleeta erudda OZ. balina gadgets ziringa za Nelly Shades Oh, mwaine wa Nelly Shades bw'otuukawo nga weetaga galubindi z'amaaso basooka kwekkaanya omanyi A or B? could I say that again? sobola okuddamu okulaba ekyo nateera A or B? oba B They look exactly the same to me. nze ku sayidi yange ndaba bifaanagana kiryokaawo kiraga ndyoke You have terrible vision. amaaso gono galina obuzibu amaanyi Most people's vision sucks. yagamba ebiseera ebisinga abantu abasinga amaaso gaabwe gabeera mabi nnyo naye gwe kirabika tugenda kwetaaga ate okukukolera tetugenda kupimira kuno tugenda kupimira wano mugamba sembeza n'asembera Can I see a bright light for a second? ngenda kuyisaamu ekitangaala kagenda amukolako naye omanyi okukola ku muntu ng'ogamba naye kale mukayisa ono akifuna abifuna nga bw'abyagala n'asembeza muyisaamu ekitangaala Can I come in closer now? kati ngenda kusembereza ddala mpola mpola n'akwata ekkubo n'asembeza Look up. tunula waggulu n'atula waggulu katuna ku kkono kirungi Right? katuna ku ddyo kirungi okay Once again. ngenda kusaba nateera baamukolera zino So indecisive. What do you think? sinabasalawo olowooza ki Play more nze ku ezo sexy library. obeera nga sexy librarian Sexy life. sexy librarian yes obeera nga sexy librarian Big boy. agenda okusika n'owakabi Together. agenda okweggala kwegamba nawe okiwulire nga kyekyo More femme fatale. ate kano kabeera nga akaba femme fatal Bang Dookie houses and bano ababeera banajjaaka wow Do you think I can pull these off? oza nsobola okutambuza zino About new glasses is you gotta decide who you want to be. yagamba ekiri ku glasses empya ekirungi osalawo zoba oyagala So zino sinzijukiza brista so I am the femme. ndabika saagala kubeera bad girl kanyambale buno obwa femula feta Might be. aha bujja kukolera You.
kali alina engeri gyayogedde naye omanyi okwogera n'omuntu nga oli suffering olinga agamba nti ebyo byayagala. Maybe this is awkward. Kyo kiyinza okuba nga kiri awkward naye. You ever want to get a cup of coffee sometime? Wandyagadde tugende tunywemu akakopo ka chai nga tuli fembi. Kinaabeera weird. No, I'd love that. Nandikyagadde sikina mbuzibu. But you seem cool. Ekisooka ondabikira ng'omuntu ali cool. Well, anti weebali munnange. Your number? Osobola okumpa enamba ye y'essimu? Yeah. Ate kati nga lwaki nedda yiiyo? Awesome. Awo kyakabi. Some friends of mine opened a spa this weekend. Waliwo bakyali bange abaguddewo spa ku weekend eno. I'll call it. So tusobola ogendayo ne tufunamu akadde. Yalabirira nga tasobola kutta opportunity eno. Because with this opportunity okubeera ne nakyala she will have an access. Gwobuzibu ki? Ajja kuba afuna access okumanya Sseruganda oli. Ebiseera ebisinga abawala ekyo kye baba balina. Era kyova olaba omuwala abeera ne boyfriend we babbawe nga tamwanjula eri mikwano gye asobola okuwangala ne boyfriend we. Anniversary or any old Tuesday. Kati nga tudde eri road. Reason to celebrate. So don't let ED ruin your party. Ask your doctor if your heart is healthy enough for. Abeera wano n'alengera kati agenda okuzza amaaso waliwo omulala eyali azze. Road se bwe yafunyeyo omuwala omulala. Kakati ono Karodi kamunyiizizza bambi engeri gye yayisizzaamu girlfriend we. Engeri gy'amukontrolinga amuboggolera yeefula w'akabi. Kyokka nga ekisufu kiri nti obwenzi abukola. Nagwe yaleeseeyo ali awo. Tereera. What did you say? Try this. Put your arms up. Gezaako emikono giteeke waggulu bw'oti. Okay. You are you. Come on. Aha, kati ekyo kikoze. Shirt off and everything is. Ni lwaki akola saati tayambadde n'oli tayambadde ndowooza bwe batyo bwe bakola emirimu gyabwe. Abakubi b'ebifaananyi. Weed. Kale. Got it. Soko gy'olabe. Olaba ebifaananyi. Bw'atyo bw'atandika yeefuula akulaga ebifaananyi. Bw'otunulamu. No. Nedda. Gee. Tokwatirira munno. Necklace and get out. Wamajjako ebinanka ebyo ofuluma ogende. You usually charge. Oh yeah, usually it's an extra $200. Sigenda kusaba extra charge. Nambuza esokoleke bw'omala okukuba ebifaananyi obaako endala z'osaba. Anti ebiseera ebisinga nti lw'osabako extra charge kabi naye gwe sigenda kusaba. Sokoleke. Come on, bruh. Kabulaza leka omwana naawe agende. On the metro and wonder what it would have been like if you. Saagala ogenda otule ku train otandike kwewuunya ki ekyandibaddewo singa osigadde sigala eddakiika nga gokka. You come harder than you ever thought possible. Nkakasa ogenda funa akaseera kotagenda kwejjusa. Genda funa akaseera ak'enjawulo. Work. Mwana yambala odduke. Yambala oyitemu. Tufudde. Oba abakazi babaaki. Yagamba owaayi. Kabulaza n'akassa wansi ate kasita akussa wansi kyasooka kukkirira wa bakuli. Niyagamba abakazi bannange. Buladi. Era bwe mba mulina abakazi nga bagenda mu studio bakuba ebifaananyi. Allah. Mali Kudusi. What? Yeah. What? Eki? What? Kati ono yamunyumiza n'amugamba n'ekyewunyisa Mago yakutte kubo n'ajja ewaffe. Then yeah. Mago Julia bamuyita Julia siye Mago. Inside of her oculus looks like. Natunudde ne mu liiso lye n'endaba bwe lifaanana. Walks into mine. And what's even. Okusinziira ku bantu bonna abakwasaganya eby'amaaso abakola galubindi z'amaaso n'abanga ajja ewaffe ekyo kyewunyisa. She just needs a friend. Naye okusinziira ku ngeri gye nayogeremu kirabika yeetaaga omukwano. Healthy relationship. Yeetaaga omuntu gwasobola okwogera naye okusinziira nti ali mu unhealthy relationship. Kind of took advantage of this girl. What? Okimanyi nange mbadde ono Fala alina omuwala bambi gwe yatomezza emisana. But Yamukoze bye yamukoze mwana. so, Tebyabadde cool. I was thinking, and I think maybe this isn't good for us. Naye nse ndowooza bino ebyokubalingiza tebituyamba. Yeah, but it feels weird to be spying on. Kibeera weird okuba nga tubalingiza baneiba baffe. Osegeera. Keeping our lights off so they don't see us. Okubeera nga wano tujjako amataala baleme tulaba nga ffe tubeera mu kizikiza okusobola okubalingiza. You wanna know? I don't know that I would. I don't love that you keep going to these hypothetical places. Saagala obe ng'ogenda mu bifo bino bya kisiru. Kono si bya kisiru. Being totally unfaithful and Oyo omusiru omuwala amuyisa bubi. responsibility to do the right thing. Nze ndowooza buvunaanyizibwa bwaffe okuba nga tukola ekintu ekituufu. Chicken. Labayo chicken, baby. When we decided to move Bwe twasalawo okwate kuba okujja wano. oh, you and me, Nali excited okuba nga tugenda taking this step nze naawe. do the right thing. I get it, but
tuyinza okubanga kikooyo okubanga tukola ekintu ekirufu wabula ngenda kusaba tukomewo tudde tubeere ffe. I could just tell her. Kale kangeneyo mulabeyo weekend egi. Omukazi kamulabe weekend emu yokka. Onagera okulaba nga kali so taken up. Katusenesi tekakyasobola kukola decisions zikwata ku relationship yaabwe. Kyogamba siri enaafu gy'oli. I will rip the band-aid off and be done. Nkusuubiza ngenda kwogera naye bwe kinaggwa mute. Oba osanga yeetaaga omuntu gw'asobola okunfindinga in ebizibu by'ayitamu bambi. Omanyi oyo omwana teyeetaaga kutaasibwa. Kino wandibadde okirowoozaamu tebirina bwe bikwatirako. Thomas akizudde nti nakyala ali so taken up ne relationship y'abali. Ali so taken up atuse n'okuba nga awulira ayagala nnyo okumanya ki ekigenda mu maaso. Mbusimanyi ayagala mugambe ekyo sibikwatako sigwa ino bibaamu. Yafuluma n'akwata ekkubo n'agenda akulosa waliwo engeri y'akabaala. N'asalawo ayingire mu kabaala. Kati nakyala yakoma ku luno okusobola okusanyusa boyfriend we ng'ayiyeeko. Ono ali eno alaba. Yeeko obugoye obwakabi. Agamba nti olunaku lwonna abadde tawulira bulungi abadde afiringa okubeera groomy olw'okusinzira nti wabadde obutakkaanya baayombyemu ekiro naye baby Just relax. ngenda kusaba kakkana I am relaxing. ate nzikakkanye Lodi yekyanga n'amugamba saagala bireke. Ngenda kusaba si kiro ky'olwaleero tubireke. Nsonyiwa naye siina kye ngenda kukola ekyo ky'olwaleero bireke. Kazi katu ne kawulira nga kaweddemu amaanyi. Muli katandika obirowoozaamu ne kagamba oba tuse Luganda nkooye. Unalaba awulira ennaku naye atawuliramu essanyu at the same time. Ali mu confusion yawo. Baateeseza ku weekend eno bagenda siikana. Pipa. Ogamba otya munnange? Oh my God, I so need this. Kana akasira ko mbadde nkeetaaga kubanga wiiki tentambulidde bulungi. Jatugende. Yamuyise bagendagenda mu sauna. Really love your job. Niyo olabika akalimu k'okaagala. I don't know. Akalimu nkaagala naye? The other day that I really like ophthalmology. Like it makes sense to my brain. Yagamba nti omulimu ngwagala olw'ensonga gulina engeri gye gukolamu amakulu mu mutwe gwange. I'm going to be doing it for the rest of my life. N'ekiraga kirabika ngenda gukola obulamu bwange bwonna obusigalidde. Achieve the one thing that I've worked years and years to do, and in the process I kind of killed off all possibilities of something else. Yagamba kikwasa ennaku okubanga emyaka gino gyonna kino kye mbadde nsomerera nkyakivinze. Naye ate nga kiringa ekiraga nti waliwo ate ebirala byensudde in the sense of okwakivinga kino. Simanyi na kumanya ate oba. They're too far down the rabbit hole. Kikwasa ennaku okubanga ayinza n'okuba takyasobola kudda ng'agendedde ddala. Alinga agamba nti waliwo life weyinza okubanga ejjamu bowa. What do you do? Nze ku sayidi yange ate siringa ggwe. Figure that out. Anti gweokola ki? I was Nkyagezaako kunoonya ki kyenkola naye mu biseera ebikadde nali modo. Oh my God. Katonda wattu. I'm embarrassed about it. I was a model. Nali modo. But I'm not anymore. Ne kati sikyali modo. Kikyotegeeza. Byafuuka bizibuzibu. It's hard to find deeper meaning in your Kizibu ogezaako okubanga ofuna amakulu mu mulimu gwo. Naddala ng'omulimu gwakukakaka simayiro okusobola okuwa abasigadde essanyu. You feel numb and objectified. You're addicted. Otuuka ekiseera n'oba nga tokyafiiringa kwegamba n'osanyalala. Decided that n'oba ng'okozesebwa bukozesebwa ng'ekyo tekikyakulya. lost. Baabano. Walked away. So natuuka ekiseera ne mpulira nga bintamye ne mbivaamu. Lost. Naye ate mbivaamu kirabika ate nabula bubuzi. anything. Naye tosobola okukola kyonna. Bring you back. Ki ekikulemesa bw'oba osobola okukola kyonna? My Amazima gali nti ndabika nze yeremesa. 8,000. Nina interest ndowooza nga kanaana. Naye ate siina skill sobola gezaako okukola nakuntuusako ebyo byenjagala. Barely. Ekikwase naku kyagenda mu kolegi sobola nakutayipinga luli nagenda nengula ka wireless printer. Nesimanyi nakassaako. I don't have any student loans.
on minus side. Ekintu kyabeera gwe tolina student loans anti kati ntize siina mulimu nga ggwe. Guyinza okuba wasoma n'ofuna akalimu olina student loans oba olina amaba naye. It's cool. I get to travel around the gallery. Sigaana omulimu gwe nnina guli cool. It's not my... Na boyfriend oba alina bbaawe. Manyi otambula n'agenda mu galleries ez'enjawulo. Ku myoleso. Naye awulira era kiba tekimala. Kakati bajja ne bayitawo paka ebbali. Batuuka wano. Nakyala n'ajjako n'ayingira eriyodi. Laba. This feels so nice. Bw'obeera mu mazzi wano owulira bulungi. Feels so nice. What are you waiting for? Olinda kyate. Gwe togenda kujja. So your husband, what's he do? Oh, his name's Sebastian. Well, Sam. Sam. Yamugamba nti bawanga ayitibwa Sebu mukubi wa bifaananyi ate nga mulungi. A name in that world. Ate yeekolera erinnya mukubi ebifaananyi mugezi. People throw that word around a lot, but he really is. Yagamba kimanyi abantu abasinga asobola okugamba nti bawange mugezi. Ng'ate takisegeeza naye kino kyegamba nti bawange ye mugezi. Twasiika naye ku photoshoot. Omanyi nali muntu ebiseera ebisinga abantu gwe baakozesanga sigaana. Naye Sebu bambi yatuuka ekiseera n'agwa mu mukwano nange nanjagala ebyaddala. Labika wa kabi. Ha ate bwe kituuka mu buliri kabaka. Laba nno obutwa. Kirabika munyumirwa buli kimu kyonna. I mean, he's an artist. Artist? So eccentric. Ali eccentric. That comes with Just wakubanga mbwakabiibwe ate kugirako omugugu. Without him, Era nsobola okugamba nti ewatali ye obulamu bwange buyinza obutatambula. It's all I've got. Yeka ye wakabi wange kyekyokka kye nnina essaawa eno. So omukazi omunyumiza boyfriend obwa bbaawo. Ate kati redel kano kaali kamupi kalina engeri kati waate bwe bamunyumiza ne kagamba kweri. Kajja waali kamutunuulira. Are you okay, Margot? Kwe kumuyita Margot, oli okay? Juga erinnya baali mutuma butuumi. Wangi? Who's Margot? Ate Margot yaani? Hey! Julia. Ntegeeza Julia. I know your name. Yatadaage. Oh, funny. Kibadde fano okumpita Margot. Mbadde neewunyiza ate Margot avuddewa. My husband is just a complex... Kyesobola okugamba nti baawange muntu muzibuzibu. Complex individual. Naye njagala omusiikaneko. Dala. Yes, njagala omusiikaneko. Ko ye kali. Kali akawungezi we kati bwe katambula. Era buli kimu kyonna kyali magida. Akawungezi bwe katyo bwe katambula. Yakwata ekkubo n'akomawo. Mutuufu yawulira nga ali so interested okubeerako mu bulamu bw'abali. Era ne wetwogerera kati ne bw'aba ali waka. Atuuka ekiseera ne yeeraba ng'ali mu maka ga Sseruganda. Akwata ekkubo n'ateekako ebitangawaaza takyabeera mu buliri. Akwata ekkubo n'abijjayo nassaako. Lwoli yaddamu n'akwasaganya ne Nakyala mpola mpola. Agezaako gatta omukwano gwabwe. Ziba teziri busa. Nnaku zino abeera mu kwebulankanya. Ate yagenda n'agwa ku musajja, omusajja naye engeri gy'abeera biza atuuka essira akawungezi n'abeera mukoowu. Kakati ye Nakyala kye yakola. Bano be yafuula ono gwe yafuula gwabeerako gwamalirako obudde. Sseruganda Sseba amanyi n'okukola menage à trois ng'omukyala taliiwo. Akwata akagato n'akateeka mu kapapula n'akateeka mu dasibiini. Omukyala waba taliwo amanyi n'okuleeta Sseba obukyala bubiri n'abeera nabwe waka. Nkugambye otakyalina byakkola biri awo. Obudde bwe bwonna obusinga kati yatukanisa ne yebbirira kubanga akimanyi kati boyfriend wale katabyagala. Kati yebbirira n'alingiza n'alaba ekigenda mu maaso akurosi. Afubutuka ne mu masekati g'obuliri. Kati yatuuka essira nga kirabika ebyokulaba obulabi tebimunyumira nga yeetaaga afune ne kasaawundi
sisitimu yali agitegedde ebintu nga bwe bikola, n'akwata ekkubo n'aleeta. Nassaako ngeri nti studio yali ebeera wano. Yassaako n'akonekiti ng'ayagala kuwulira ekigenda maaso eri. Akoye ebyokuba ng'aziga buzizi, kale ayagala abe ng'awulira n'okuwulira. Kati ekyewuunyisa Nakyala yali atudde, kyabika mukazi we teyafuna kwebaka. Julia yamugamba nti yagula ka printer akali wireless, kamulema n'okukozesa. Yasooka n'akapiikinga kuno, kabeka ka bluetooth, n'akafuna. Agenda oprintinga ng'alaba n'asooka akebera, alina wano zaafuna ku kompyuta ye oba ku kompyuta ya boss ya studio. Kati bwe yasindika bw'ati agenda kulaba nga kayiseemu, n'amanya agikwasizza. Mukazi wattu akwata ekkubo n'akomawo. Sirugala n'awulira nga tayagala namukwatako. Yamusindikira akapapula katono, agenda kugira bw'ati akapapula nga kali bulanka. Ne Jasi abadde ayagala sooka agezesa kulaba oba ddala ye printer yennyini. Kati bw'amala okakasa nti ye printer yennyini, n'agamba kaali. Alaba balinga abaakwataganye. Kiyakola n'abaako byatayipinga awo mpola mpola. Lengera. Yateekamu ng'amugamba nti bbaawe akola obwenzi. Bbaawe akola obwenzi. Kaataddemu. Bw'amala okassaamu, n'akwata ekkubo n'asindika. N'assaako ekitangawaazi alabe. Mukazi wattu aba atudde ebbali ali mu kusoma katabo. Agenda okulya pulinta ekaaba. Najja agyekkaanya alabe. Najjayo. Kale agenda okusomako bw'ati nga baleeteddeko message egamba nti bbaawe akola obwenzi. Kiki? Kenasigala nga yeebuuza ani akasindise. Kyava amagamaga n'amagamaga. Why? Muli yalowoozaamu nti oba osanga ti bibadde si bibye. Yakazingazingako n'akayisawo n'akasuula ebbali. Kati ono tikyamumalira. Kuba kirabika oli tasobodde bikkiriza byamusindikire, byasoose omusindikira abika tabikkiriza. Kati okwagala omukakasa nti byabaddeko, abadde ategeeza bbaawe. N'asindika n'amugamba genda okebere mu kanankani ka dustibini. Bbaawe yatereseemu akagatto. Yatereseemu ka endoni. Naddamu n'awulira pulinta ng'ekaaba. Katonda watonka nze naawe. Okola kikono mbadde ndi mu kusoma katabo. Ojjukira kali akatabo ke nagambyeko akapya. Kalabika Katonda ennaku zino. Kaamaanyi. Gwe story kingozi okuse lwaki ovudde mu buliri. Ekibadde kindeese funa ku mazzi. Ono yamusiikana. Yeekanga n'okwekanga. Anti mbadde neerayikidde kono obadde weerayikidde ku kyaki. Gwe sooka owulirize. Agenda okuwulira. Yamugamba sookoleke lwaki ogenda maaso n'okweyisa mu ngeri etategerekeka. Ono agenda okuddamu otula ku printer. Ng'oli amukakasa amulaga nti ŋŋamba ggwe bbaawe akola obwenzi. Nambuuza okoze eki? Okoze eki? Nejjukira bano baadde baatereera nga baddawo. Jasi wakubanga tebakyalina kasigiri kalingo gasseko ne sipiidi. Nenga relationship yaabwe kirabika egenda eterera mpola. Yagamba kino kyombadde nteekeddwa kikola. Ono agenda okebera mu dustibini we bamugambye. Yagisangamu. Yagamba Katonda wange. Tufudde. Tufudde Katonda wattu. Mukazi wattu yali alowooza ati oba omusajja abeera bize, kati yatuuka ekiseera abeera bize. Yagamba mbadde sobola kutuula butuuzi n'entunula. Agamba nti eno si nsobi yange okubanga kino twakigwako. Pipa sookoleke okoze eki?
sokoleke tulabe. Agenda okuzza amaaso nakyakirabika byamusobera. Julia Kanakyala kamugamba nti oyo omusajja mu butuufu waatali simanyi bulamu bwange buyinza kubeera. Ngalinga agamba newe bukeera bukeezi ku makya nenkimanya nti alina omuntu omulala atalinze. What do we do? Tugenda kola tutya? Watch this woman stab this man. Tetusobola kubeera ne tulaba mukazi ng'agenda kutta musajja. Ngenda kuyita abasirikale. You instigated. I didn't tell him. Ngenda kuyita abasirikale lisingezeeko bagamba bakomekereze obutemu bw'ogize bw'otinkudde. Bagenda ojjawe bati ng'omukazi akutta akambe. Nakyala akutta awuli ayagala mufumita. Yera ayagala mufumita nga yeebase Katonda wattu. Nekyabika mukazi wa neyeekubamu mu mutima. Yavaayo n'obusungu obw'ekitalo ennyo Kamala. Oli amugambye nti nze mali njagala kuyita poliisi sobola okugezaako okukomekereza obutemu bw'osiikudde. Muntu agenda kutta muntu lwakubanga gwe kati obadde omugamba byaki? Yagamba nange mbadde sobola gezaako kubeera bubeezi awo omukazi wattu nga mulaba abonaabona ng'omusajja amukolako obwenzi. Osegeera. Luli yawulira nga kimuweddeko. Tamanyi lwaki ono ennaku zino ateekinga so much interest mu relationship y'abali. Bikwatirako wa? Ufa ki? Era agamba kale singa mbadde nsobola okubeera ewalala nesibeera naawe. Ekitangawaza yakimuggyako n'akikanyuga ebbali. Kakati enkeera waalwo. Nakyala yuno. Genda okugira bw'ati okubanga adda engulu nga Rodi amuleetedde kakyayi yasuze wano mu ddiiro. Gamba di omugambye sewen di wabula otakyamutegeera. Mbutuufu takyamutegeera, omuntu we takyamutegeera. Bwe buzibu bw'ennyana. Yamugamba Tomasi. Every right in the world to be my... Yamugamba oyina olukisa lwonna mu nsi eno okuba ng'onnyiigira. Kituufu ndi munyiivu gy'oli. Ndi munyiivu gy'oli bino by'oliko. I'm disappointed. Ekisookera ddala I'm disappointed. Ekyo njagala okimanye. Yeah, nkitegeera. Nkitegeera. I want to know that I can trust you. Njagala manye nti nsobola okwesiga munnange. Kuba kati ndaba oluguudo lw'ogendako. Obula. I want to feel like I'm enough for you. Njagala mbe nga mpulira ddala mbutuufu nti ndi ekimala gy'oli. N'amugamba oli. Kino kyo nkivuddeko. Era ebitangawaaza ngenda bisuula. Sigenda kuddamu kusisikana Nakyala. Nsonyiwa munnange. Olaba. Okay. Yamugamba kali. Kiryoke nkitegeera. Can I get a hug? Njagala osooka ompa akafumito. Manyi baatugamba nti ebiseera ebisinga abakazi they don't think like with their minds. I love you. They think emotionally. I love you too. So ekintu kyonna bwe kiba kimukutteko emotionally. Unless nga amaze experiencing nga bw'akyetaaga. Yengeri gy'asobola okukakkanamu ye. Naye kitali ekyo. Kungulu asobola okulaga nti buli kimu kiryoke. Ni bw'abanga alina ky'ayagala. Era essaazi lwe twogerera yazzaayo amaaso n'atunula. No. Katonda tofudde sookoleke waliwo kyennengedde oba kituufu. Nambuuza okola ki? Maama nnyabo. Ate olowooza Nakyala teyetta. Omuwala yetta. Unaagenda okugira bw'ati ng'omuwala yesse. Agamba kimu nedda bannange. Sookoleke katugenda kola tutya. Lodi yakwata ku mutwe n'agamba tofudde. Era bino byonna biva ku ggwe. Kwagala kweyingiza mu bintu ebitakwata kati wabadde oyingira mu byaki? Tomasi, kambuza Tomasi tugenda kola tutya? I have to go. Wabula gwe kansooke nkwesonyiwemukko. Where are you going? Kambuza oddawa. Stay with my... Kange nensooka embeereko ne mwannyinaze. Kange nembeera eyo ewa mwannyinaze. Tomasi tosobola kundeka wano. Tomasi. I need you right now. Kyakwetaaga kono biveeko. Gwe sigenda kubeera naawe kati. But no, Junior. God. Sigenda kubeera naawe. Kwagala kwefuula muntu mulongoofu, muntu mugolokofu. I love you. Bambi tondeka njagala okimanye nti nkuyagala. I'm supposed to know what was gonna happen. Nze kanna ntegedde ntya biki ebigenda okutuuka mu biki bye nabadde nkola.
Because of you! Tiwali ky'osobola kukola ssaawa zino kati omwana wuyo afudde lwakubanga ggwe. That! Omukazi afudde lwakubanga ggwe kulemera ku nsonga zitakwatako. We're done. Gwe nkutadde. It's over. Biwedde. Thomas! Kamwita Thomas sogenda nkwegaye soko lindeko. Kagambye gwe nkutadde biwedde nkutadde bannange. Ogenda kundeetera ebizibu byabwe ogenda kuntomeza. Kiraba ebituuseewo. Ate olowooza tebaamuleka mu nnyumba yeka. Yasooka n'akuba busingiizi. Yeah, your glasses came in. Up until 6. Yakwata ekkubo n'ajja ku mulimu. N'atandika okubira abaklayenti basobole okugezaako kima galubindi zaabwe. Agenda okuzza amaaso nga n'eza nakyala ayitibwa Julia zaali zifulumye. N'asooka aziwera n'agamba Katonda wattu. Kati essaawa zino yandibadde amukubira ng'amugamba kimu naye galubindi zo zaawedde bwe kiba kisoboka wandibadde ozikima. Nevukosa akimanyi omukazi yafudde. Yamulabye. Hi, you haven't reached Julia, but if you're feeling quaint, please leave a voicemail. Beep. Essimu eba eyita buyisi ng'egenda ku voicemail. Yeah, it's Julia. It's Pippa. Anti nze munaye Pippa. Just Munaakwasaganya by'amaaso galubindi z'amaaso. wanted to let you know. Mbadde njagala kutegeeza. I wanted to let you know. Mbadde njagala otegeere nti. Your glasses are ready? Munaye galubindi zo zaawedde. Ne gwakubira akimanyi yafudde. Really sorry. I'm so sorry. Nange nsonyiwa. Saategedde. I've never done that. Singa nategedde oba osanga sandikoze ebyo. What happened? Saategedde ku biki bigenda tuukawo. Bami nsonyiwa. Oba osanga teyandi musindikidde Peppa oba teyandi musindikidde message yamusindikira mu kaplinta. Singa yali amanyi nti bigenda kuvaamu bino. Katonda wange. Nina akaseera keetoolola obudde bwatambula. Nabagamba vijje gyo specials nga bulijjo. Tuli ka romantic drama 18 okweyongerayo. Ku mutimbakano gwa muno waaki. Nabagamba subscribe just $3 gyokka. Nakyala yajja ebbali. Kakaine waka baamuleka waabirawo bwannamunigina. Bwe yatuuka wano n'agenda yeesala olugoye n'aluggyako n'asooka yeetunuulira. Naye nga bwe nagambye nti kiri kiyinza okuba nga kyatuuseewo ekyokuba nga oli yafudde naye abakazi ebiseera ebisinga waba alina interest tugeze kati nga musajja ne oba kyaliiwe n'ofa asobola okukwatibwa ennaku dheya naye ate mulinga agamba otyo. Kasooya avuddewo abadde agenda otutabangula kati katandike kuyiiya. Kyekino ssebo kye yatandika ng'atandika kuziga Sseruganda. Agenda okuzza amaaso Sseruganda ssebo. Mutuufu awuli yandiyagadde abeerawo ng'amubiitabiita amukkakanya akubamu n'obufaananyi nga y'amukkakanya. Nga bwe nagambye nti abakazi ebiseera ebisinga balowooza na emotions zaabwe. Ye ekintu bwe kiba tekinaba mukkusa emotionally nga bw'ayagala. Kubuulira kiyinza omutwalira akaddo kivaako. Kakati n'ono newankubadde oli avuddewo kali awulira anoonya bunoonyi gaapu gy'asobola gattawo okufuna Sseruganda. Kyekyokka agenda ogira bw'ati yafuluma nakkirira n'agenda mu kabaala akali akuloosi. Era bwe yagenda mu kabaala akali akuloosi ebusukka awo ne nakyala n'akwata ekkubo n'avaayo. Ekya boyfriend okwate teyatawana na kumukubira ku masimu gamba nti owaayo okomawo ddi. Teyatawana wadde okumunoonyaako musimanya agenda amwetondere. Ekyo tekiriiwo. Yolede yalina kyeyali alina mu mutwe kyeyali ayagala okukakasa alabe bwe kiri. Alina kyayagala okuexperiencinga nga ye alabe bwe kiri. Yajja ebbali. Nengedde Sseruganda ng'ayingira wano. Yajja. Yakwata ekkubo n'ayitawo n'atuula ebbali. Sseruganda amulengedde gy'atudde. Tenajja n'atuula wano anoonya ngeri gy'asobola mwetega. Ataaga! Allah!
bwagira n'atunulayo naye nga kyonna kye yakoze kye kyaleetedde oli okufa. Basiizokke naawo jasi anoonya bubeezi engeri gy'asobola kusikanamu. Sseruganda yamulaba nga amutunuulira neyeebuuza ate kano akanzikira mu 45 story ki. Yasuluka we yali atudde kwe kujja akamiitingi ku mmeeza we kaali. Baabano kyava akabuuza nkumanyi wabula sikiwa nti omanyi sikiwa. Olina kafeesi akali familia, amaaso go galabika bulungi. Ate Sseruganda ye engeri gy'amanyidde abakazi kwe gamba ye atuuka butuusi n'amanya layini z'alina okukozesa. Kufunira kavodika. Wano tebatumyawo vodika. N'abaako drinki gwamutumiza oyo yajja okukola. Okay. Aha. Ndowooza tofaayo singa ntula wano naawe. Nze nja kuvaawo singa omuntu gw'obadde osuubira azze. Asiina buzibu osobola okutuula. Yolayini omuntu agikozesa okumanya ddala mutuufu nteri agenda kujja. Manyi waliwo kyengezaako gattagatta. Mbeka ekibuuzo kye nkubuuza. Genda maaso tewali buzibu mbuuza. Ekibuuzo kye ngenda okubuuza kigenda kubeera personal. Olaba kinaakukka? Excuse me? Ogambye eki? Olaba pono? Olaba kinaakukka? Not frequently. Sitera mubaako nnyo. Naye ate otera. Maybe. Oba osanga abantu abasinga balaba kinaakukka. Abafumbo, abakyala, abaagalana, bataata, bamaama n'ebisolo buli omu yenna alaba kinaakukka. Nkakasa essaawa zino ne ku kizimbe kuno kwennyini kuliko abeemamaaliza ku kinaakukka. Naye ate eyo si nsonga. Omuntu okulaba kinaakukka si nsonga. Kati nkubuzeeyo ekibuuzo ekirala. Wali obaddeko mu serious relationship? Yeah. And did your boyfriend? Kati boyfriend wo? Boyfriend? Yes, boyfriend wa. Boyfriend wo yali yemamaaza. Yali amasturbating. He did. Oba osanga yakikolanga. Ate gwe? Maybe. Oba osanga. Simple act change. Yagamba ekyo ekikolwa bw'oba wakikolako kyakyusa okwagala kweri omusajja wo nti nedda. Lwaki? Olw'ensonga kyali tekirina makulu otyo. Weebale nnyo. Kati njawulo ki mu masekkati ga vibrator ng'ogasseko ne zubula? Okakasa otya mu nnyina vibrator kuno oli mukyala. Anti vibrator eba terina feelings. Ne bwe ngikozesa vibrator tebeera connected ku bwongo. Gwe lwaki olowooza nti zubula z'abantu zibeera connected ku bwongo? Nsobola okukeera ku makya ne neggala abantu kati nze nali neggaddeko abakyala bangi nga mbeggala naye nga sex ali meaningless. Kiringa kwemamaaza. Not everyone agrees with you. Si nti buli omu akkiriziganya naawe. Osegeera? Kituufu? Si nti buli omu asobola okukkiriziganya n'ekyenjogera nakyo. Alinga agezaako justifying obwenzi nti omuntu asobola okukeera ku makya neyeggala omuntu naye nga sigamba nti alina kyamwagaza. Nga just kiri meaningless. Kiringa keera ku makya kwemamaaza, kiringa omukazi bw'akozesa vibrator ye bw'abadde akireeta. Namugamba naye ekya sex omusajja okweggala omuntu ekyo kiralamu. Onoosonyiwa okuba nga kkuba ebiboozi byange kuba kati essaawa zino mpita mu kaseera akazibu okukamala. Waliwo ekintu ekyawukanye ku bulamu bwange. Ngeri gye mbadde nkubawo ebigambo ngenda kusaba onsonyiwe. Kamugamba isoke. Webale. Kaakati bwe kawulira nga yeetonda ne kawulira nga ye akakkanya alinga ali ku levo yaako ne kawulira nga kati katandise okuba nga kageetinga close gyali. Okay. Luli kabadde kamutya naye kati kawulira kasobola okubeera free and open gyali. The Asanas Masters. Endogoyi ng'ogassieko ne mukama waayo. The Asanas Masters. Endogoyi ne mukama waayo. You just made me think of it. Omanyi by'oyogere bindeetedde okirowoozaako. In this case. Waliwo olugero. This donkey. Olugero lukwatagana ku ndogoyi. Endogoyi yalina omusajja yali mulimi. So kati ng'ebiseera ebisinga agitwala n'agikozesa oluusi n'enjala n'egiruma. Kati neekwate ku bunege ne wa katonda waayo Jupiter. Ne mugamba lwaki tonfunirayo bosi wange omulala kubanga bosi wange onannumya enjala. Kati ono teyakola nsobi n'akwata ekkubo endogoyi n'agifunira omulala baakeera kugitunda.
wrong. It's the worst job a donkey. Kakati nekyewunyisa yali erowooza nti gye banaagitunda egenda kubeera mu mirembe naye gye baagitunda ate waaliwo tabbo kamala kubanga ono yali agikozesa yali agiriisa naye ng'ate agikozesa nnyo n'etuka ekiseera n'emenyeka n'okumenyeka neddayo ewa Jupiter n'emubuuza nsaba onfunire omuntu omulala ne mugamba lindako bwe mba wakuwa muntu mulala gwe gugenda okuba ogusemba saagala odde kunsaba ne mugamba ekituufu kiri nti nyamba embeera gye ndimu ewoona ate embi nnyo kati waali tabbu oli n'amukolera kye yali eyagala ku luno gwe baagiguza ate yali azitta busi n'azikolamu amaliba ng'azitta amaliba gaazo n'azikolamu engatto. Amakulu mu mboozi eno kiri nti ebiseera ebisinga osobola okugezaako okuyomberawo oli ng'osuubira nti ate waliwo ewala gy'ogenda osisiika n'essanyu ng'ate teri ssanyu ng'ate wooli just weetaaga kubeera contented. Yamugamba Isopo omanyi lwaki yawandiika olugero olwo okulaga nti si nti buli wamu waliwo essanyu nedda yawandiika olugero ng'aluwandiikira baddu ng'omuddu bw'aba atuuse ekiseera n'awulira nti we bali bamunyigiriza kirina okumulaga nti gy'asuubira olaga ate wayinza okubeerawo ettabbu n'okusinga waali so kati kyabakuumiranga mu kubeera mu buddu n'okunyigirizibwa osegeera kyandibadde kibi nnyo senga nkuba ekifaananyi kasita kaawulira ekifaananyi ne kamanya akatwala mu studio muli ne kagamba kye wayagaliza embazzi tekagaana n'amujjukira kamanyiyo ate kamumanyi enkola ye kasita gamba tugende kukuba ebifaananyi oba kasita ojja mu studio okukuba ebifaananyi maama nkugambye kye wayagaliza embazzi weegendereze wano waliwo ebigiraasi ebyagudde saagala ogire akafooko si kabi munnange yeefula katamanyi ng'akwata ekubazaawo oluggi amanyi muntu wa kadrinki kasita atandika osumulula kadrinki ala kati oli professional photographer ndi professional photographer n'ateekamu kadrinki baabano njagala olabe n'amukwasa egiraasi agamba nti exhibition yange egenda kubeera mu wiikisi ntono mbadde nsaba ekibasooka wandize ko tewali tabbu ngenda kirowoozaako n'asembera ngenda kusaba sooka oyimirire wali mu maaso okay nkugambye lutiini kagimanyi Jessica kyalinamu okkankana naye kino kye kaayagala edda kyuka omugamba naye amaaso ago okakasa tetusiikanangako bukyanga obaawo nedda tetusiikanangako okay akwate kubona yeesika my hair is not really. No, it's good. I don't know what I'm doing. Just do whatever I tell you to do and it'll be perfect. Your left hand on your shoulder. Ngenda kusaba oteeka omukono gwo Head down. ogwako n'okukibegabega omutwe gukumire wansi nkulaba ekintu ekikwasaganya you're so kind amaaso go gatunuze eno gyendi mukazi wa n'agasitula okay ndowooza kiri okay kino ekisweta awo aba atandikiriza akalegako kafaanana katya ko tekalina buzibu omanyi nze buli lunaku mbeera ne bamodozi abali obute so kati omanyi saagala nnyo kintu saagala otye nti oba waliwo ekyenjawulo kyogenda okundaga kiri fine bw'oba oyagala nsobola okugira n'akwate kubo n'amulaga waaw kalabika bulungi ofaayo senga kubayo akafaananyi k'amabeere Rodi atamanyi nti ono gwe yaleese just kuseereza ligenda mugga kriya ali mu kuyita mu bukodyo bwe akozesa bukodyo bwe bw'ayitamu bulijjo naye kyatamanyi nti ono ye already yajja dda anti munaye nze nyaga nnyo okuba abantu nga tasuubira anaweya ezo azaagala nnyo byanaweya okay kati wano kiri kitya
ate empale y'omunda wangi empale y'omunda n'akwateko bajjamulage kati amu buti naye nga kali wiiringi nkugambye kali wiiringi nekajjako engatto ono yeewunyanga katandise okozesa obwangu tekeesikamu wadde kyafa agamba kyuka kakyuka mbiri gosimu bigulabika bulungi baabano anti weebale munnange maaso gatunuze eno akalevu kalingena kusaba ojjeko akaleega eki okay kale kankifule kireme kubeera so awkward ate okola ki mbu kati ayagala mulaga ati naye asobola okuggyako engoye. It is okay, it is fine. Wow. Bino byonna bamumanyi abikola nga bulijjo. Just okusobola okusikiriza okuteeka mu katego ke, okuteeka waakwagala. Ne sokisi n'aziggyako atandika okubeera playful. Sebo yamala n'ajjiramu ddala n'empala okumulaga nti bino bya bulijjo naawe kati gwaddako. Bino si bipya. Jako njagala nkufuna ekifo waliwo ebifaananyi byenjagala. Nakyala nkugambye ali wiringi jasi ayinamu lusonyi naye nga mwetegefu kyonna kyonna Sseruganda kyamugamba okukola mwetegefu okikola jasi kakyayinamu lusonyi kali shaayi kakyayinamuko ku kyalo ne kaguma ayiro gira bwati nga kajjako buli kimu kyonna ne kakijjako la haula kayina ebbere liringa mutima gwa mbogo n'akwata kamera yajja kutandika okufotola ebifaananyi baabano laba Katonda watuufudde enkola ki bannange buzibu kyate olaba manyi olina gonzijukiza munayi kyekyokka yekubyemu awo ekinakunaku kwegamba batandika omukwatibwa ennaku leeta sympathy line namugamba teweetonda sinsobiiyo bisegeera kasa kasembera ebbali loodi kwe kukyuka genda okuba nga akanywegera baabano kakkananga akafunye ye naalowooza mulayinize ze zikaleeterezza kumbe ono gwaliko yesungasunga dda moment kwegamba ayagala ku experience nga loodi bulijjo byakola abasigadde awulire bwe kibeera bannange bulijjo abirabira wala aya Katonda wattu mutuufu bwe bityo ebibeera baabano oli Sseruganda bino yali tabikola nga kalaba birabe kwono maama nyabo kawulira obwengula ya Rabbi wawawa sokolinde ate ogubadde kiki kangene nsooka enfuna akapiira ngene ofuna akapiira yes ngene nsooka enfuna akapiira lodi yamugamba atoloza kalimbaali n'agenda n'akambala n'akassaako abadde amanyi oba kali mu kwekyanga sebo tekaali mu kwekyanga kamugamba tufune akapiira tufune akagatto kalinga akamugamba eno suwa maani yaseno ne kamuteeka ebbali bane kamwewulira ya Rabbi agenda okawulira nga Allah maswali bulaza enywedde Katonda wange mutuufu kamuwulira nga ya byaddala ne loodi baaba kamukolera omulimu
bulijjo ali mbasire queen gudde ku mwana wa Bendi agudde ku mwana wa Bendi kawulira nga katambuza omubiri kanyola ekiwato Allah oli Sseruganda yaliga wa ddakiika 2 ku luno Sseboko kennyini ate nolowooza si ke kaasammula Allah ko kennyini waaw kino kyali biralamu kakano mu ssaatu yatwala ebbanga lye n'atukessi abaami ndowooza ne yeekuba mu mutima ngeri gye yali akatadde mu mbeera eno kaana kato n'agamba owaayi kanzireyo nkasisiika ne bambi nkeetondere genda okwata ekuba okujja ewaabwe kutuuka munda akayita Pepa namu ebyokunywa bye bino byatera okunywa kwata ekubo n'abijjayo kutandika okuwuta mpola mpola nga tibijjira tibyamusanyusa nga bw'abadde asuubira n'akwata n'abiyiwa muno n'agamba owaayi banaanywako kale abaliwo n'agenda okulingiza bw'ati emmanga ng'alengera ssebo Sseruganda alina gw'alina ono boyisi eyakafiirwa mukazi we naye ono gaayita saaga bannange yeewuunya omusajja yakafiirwa omukazi banga terina bana akwetula tuli mu just week ng'emu nesiba alinayo omulala kati ateekako ebitanga waazaala be bana ekyamala enviiri ku mutwe lala la haula ekyamala enviiri ku mutwe ng'enjola zikaabira ku girlfriend we Allah aya kiwana bagamba oba olina omukazi eka kituufu nga bw'okyogedde budde bukya ku makya nakyala agenda okuzza amaaso bw'ati okulengera lodi nga yeebase aba asooba n'agenda alinnya akagiraasi kati akwate kuba akomewo eri yavaayo n'akomawo eno komyewo ewuwe Allah agenda otuuka ewe yasiika na bimuli loodi yabadde ayitiddewo bambi asobole okumwetondera balabe engeri gye basobola okuddamu okuzimba relationship yaabwe ekyamala enviiri ku mutwe agenda okukomawo bw'ati Mali Kudusi yasiikana Sseruganda yeetaddemu kamba bambi musaatu okusaako ekyo kyeyalaba yali tasobola kigumiikiriza Allah yetta era ebyaddirira musaatu baateekateeka buteesiteesi kutwala mayiti kumuziika bamusaayo naku ezaddako nakyala yasooka n'abeerako awo mu mbeera nga tabitegeera ninga gwe kyomanya muto jasi ali confused Sseruganda yafudde yabadde yakamala okunyumirwa sex akyasinze mu bulamu bwe kiri ng'ali awo yeebuuza nkoze ntya should I go back to Senkagale yakwata ekubo ne yeekolako najja bino bye bituukawo eri abawala abo ababeera abalina excitement too much excitement ne mutuka ekiseera ate nobeera desperate otuka ekiseera life yo netandika okuba nga emenyeka yonna eggwawo kati alina kyaliwe gwe yaleeta n'amuliiramu n'amunnyonnyola byonna nga bwe biri munayo n'onsonyiwa mbadde nteekeddwa okugamba
lisimadde neetaaga omuntu gwesobola okwogeramuko naye. I never want to talk to me again. Nsobola okitegeera bw'osalawo ntogenda kuddamu kwogera nange. Wait. Sooka olindeko. Pippa, you think this is your... Yamugamba Pippa olowooza n'ensobiyo. happen? Anti nze ensonga lwaki bino byonna bituuseewo. Oli omuwala okufa, boyfriend wange okufa. Well, things... Si gwe wabireetedde. Tetugaanyi kale bibi. fucking insane, but you had no... bya kiralu naye ate tewamanya nti bigenda kuba bwe biti. And yeah, maybe you deserved it. Oyinza okuba nga kale okigwana naye Are a single woman. ekisookera ddala That the fastest way to mend a broken heart is to do the most... omusajja yabadde akulesewo ng'ofuuse singo. Omukazi yenna senga afuuka singo engeri mbu omukazi senga abeera singo engeri gy'asobola okwetereza amangu kwe kufuna ddako awo mangu. Kyamugamba kene amugamba kiwakoze tekyabadde ensobi. Watomedde gwe watomedde ng'onoonya ngeri gy'osobola kuyiringa naye. Super fucked up right now. Essaawa zino osobola okugamba nti oli fucked up. Therapy like tomorrow. Era bwe kiba kyetaagisa wandibadde onoonya therapist. Oli muntu mulungi. If it doesn't feel like that right now. Ne bwe kiba nga tekiwulika bwe kityo nti oli muntu mulungi essaawa eno. I'm such a good person. Why do I want to see... bwe mbaddala mu butuufu ndi muntu mulungi. Lwaki mba njagala okuddamu omulaba. If I could just see him. Mu mutima gwange mpulira ngamba kale singa jasi nsobola okumulaba oba osanga kijja kunnyamba okumuvinga on. Agamba Shebu singa asobola okulaba omukubi w'ebifaananyi munu photographer. Yamugamba kale. Well, if he's not at home, bw'aba nga tali yeeka you think... olowooza ali luddawa. Mukagezaako munoonya nga tekamulaba. Olowooza essaawa zino ali luddawa Pippa. It's opening night. Leero opening night ya exhibition ye ateekeddwa okuba nga gyali. Mugamba then tukwate kubo tugendeyo tumusikane omuyita Sebastian Jacobs. Kakati nga bajja njagala olayo bannange kano koolwayo kabadde kakusomesa baana babuwala emyaka emito abasikana kitwandiyise life abatomera life. Totomera life with excitement. I never be desperate in life. Buli kimu kikola okusinziira ku gwe kyoyagala kyolaba ekituufu ku saidi yo. Yatuukayo Seruganda yaliyo ali mukuba bifaananyi. Kamwekubakubako oli bulungi munnange. Onoonsonyiwa kati nyina okwate kuba ogenda okwogerako eri abantu ng'akwate kubajja bona enjagala mwekkaanye. Like, not what I pictured. Lodi ng'ayitawo agenda kwogerako eri abantu yajja. Bonna ne basooka basiriikirira. Now, before we begin, yabagamba bifo nga tetunaba kutandika. This particular project was a collaboration. Agamba nti eno project yali collaboration kwali kwatagana. Era gatta magezi. Patana wange bwe twagatta ensonga eno era love of my life ayitibwa Julia Novetta. Sokoleke. Njagala kwata kubo kuddaka. Essaawa zino Julia gwe njogerako ali wano nange. Julia ngenda kusaba okwate kubo gye. Kyokka ye mugenzi. Nakyala bulijjo gwamanyi nti yafwa. Gyali. Allah. Yamuyita najja. Bulijjo amanyi yafa. Banaye gyali. Wuliriza. Mujeebale bannange. Your exhibition tells a modern fable ono yagamba nti exhibition yene erina olugero lweyogerako of a sweet young woman. Olugero lukwatagana ku mwalo omuto bamuyita Pippa n'asooka amubalaga n'akyuka alabe. Oh my God. Agenda okuzza amaaso ng'ekifaananyi kye baamukuba luli. Allah. Sokoleke. Pippa Apartment we own across the way from yali abeera mu apartment gye twali tuyinako. friend Thomas. Ye ne boyfriend we yali ayitibwa Thomas. Things were nga baakajja buli kimu kyonna ku saidi yaabwe kyali kirabika okubeera okay. Then ne babeera distracted. Across waliwo ba strangers ababa distracting. Aba strangers abo beffe kale batukesera ne baba nga bafa nnyo ku ki ekigenda mu maaso mu bulamu bw'abalala mu kifo ky'obwabwe. Ne batandika okuba nga bagufuula muze ne batukesera ne babeera obsessed. Bajjako ne ku Halloween party yaffe ne baplantika microphone nga baagala tandika kuwuliriza mboozi yaffe ey'omunda which ekimenya amateeka.
Pippa decided that she mu ngeri emu obenda Pippa yasalawo right thing. muke kaseera akole ekintu ekituufu Emotionally. Then mu kusooka kyasooka tekimumenya emotionally then Allah kakano bo baali balowooza balingiza bali kumbe bali babakolamu story. little did she realize the whole time that they were watching us. Ye kyatamanya mu bo baali balowooza nti babegaffe babalingiza ffe naye ate ffe twali tulingiza bo. Yawulira nga amenyese, yawulira nga aweddemu. Kyobola abannaye ebiseera bisinga omusajja bw'akugamba nga ensonga giveeko bana ensonga mugireke. Abawala mulina obuzibu temwagala kuwuliriza. Omusajja bw'akugamba nga nti ensonga eyo gireke kyesonyiwe kiveeko. Wuliriza. Obuzibu abakazi bwe babagaana ekintu mwate musiga gwe oyagala kiremeza mulemeza. Mumala kwekoona. Ono omusajja yamugamba nga bali baveeko nga tawulira. Ode yali amaze okuinvestinga mu kingi. Yali agenze nga talina kyalowoozaako kirala kati byavaamu. Baali babakolamu kasori bo baali balowooza be balingiza kumbe bali be balingiza bano. N'omukazi gwe yali asuubira nti yafa omukazi gyali mulamu. Kyokka ate ye baawe musaatu yeetuga baawe yafa. Yajja ebbali asooka alabe kirabika baabateekateeka mu bikamera. Yajja erudda kwe kutandika okwekebejja alabe. Yatuuka n'okuwalampa okujja waggulu eno byonna nga ayagala kulaba. Wulira afa. Maama agera otuuka nga room apartment ekituufu kiri nti apartment waggulu eno. Maama nnyabo gye baalina studio gye baali babalabiramu buli kimu kyonna. Katonda wattu waggulu eno ewaabwe mu apartment yaabwe bali gye baali babalabira nga baakolayo studio ku buli kimu kyonna. Allah excitement yetomeza nakyala n'okubanga obulamu bwe busira n'otuuka wano. Kukyamuukirira bya kisiru butalowooza na mutwe gwe. Kyamugwako bajja buli kimu kyonna ne bakitegula ne babitwala. Boobs. This is the place. Bambi nabagamba Zulfa Appliances asiikanibwa ku Yama Center. Abaagala appliances ez'omulembe, abaagala TV, abaagala fridge, abaagala biki byonna mugende ku Zulfa Appliances. Ate alina ne site kali agenda okujjayo bw'ati kananka musaatu amazzi g'ejjukira yagayiwa muno yanywako amala n'agayiwa muno. Ngenda okuzza amaaso okulingizaayo nga bali baatandika dda bali mu life yaabwe. Baamala bakolamu akasente bebifaananyi kali agenda okujjayo bw'ati ng'obunyonyi bwafudde wano. Kyamwewunyisa obunyonyi nga bungi bwafudde. N'asooka yeebuuza kenera munazaayo amaaso eri ono nga kannakyala ssebo kamusiibula. Mwagala nnyo okubba babba b'abannammwe oddangayo gasiya. Anti munaye kati wano we baasayininga eno ye peegi ya liizi. Kati wali we baakwatireko okujjambu simanyi basayininga apartment contract ya apartment kumbe baali bateeka mukono ku ndagaano ekkirizisa bano okuta content yena gwe banaaba bakutteko ng'ogasseko n'ebifaananyi banaaba bakubye. Bo baali balowooza nti basayininga tenant agreement we basayiningira baali tebasayininga tenant agreement baali basayininga contract eyali ebawa bano rights okukozesa ebifaananyi byabwe byonna mu mbeera yonna. So horrible about it, don't we, Seb? Of course. But if anything, it's a warning, because it's unprecedented, really, the access we give people into our lives today.
It is entirely socially acceptable. Yagamba nekyewunyisa bino ebintu biyinza okuba nga bibadde tebituukawo. Engeri gye tuwa abantu okutandika okuba nga balingiza mu bulamu bwaffe. True version of their lives. Seb and I Kairodi nakyala nga asamitinga. Pippa and Thomas Kubanga oli abadde amubuuza nti bannange. created our own. Muwulira mutya okuba nga mukozesa ebifaananyi by'abantu We gave them ebifaanana bwe bityo ng'ogasseeko n'ebyokuba nga kuliko oli eyafa. and they did. Ni bano bagamba nti munaffe baali batuwa olukisa. All we had to do was watch back. Ffe kye twalina okukola kyali kimbo baali balowooza nti bali mu kulingiza ffe. Kye twalina okukola ffe kulingiza bo. 베를린, 코펜하겐ツアーする予定なんですよね. So, in addition to premiering internationally in Tokyo. So kati okubanga mwa premiering ebintu bino internationally. Of course twabi premieringa byatunda. Community, and guess what? We made a disgusting amount of money. Era tukoze sente ezitenkanika mu kyo. Ulira. Have anything actually interesting to Temulinayo kintu kyakubuuza ng'oggyeko ebintu by'okutubuuza ebyo byagala otukuba ennaku gasiya. Lodi alabika yatuuka essira ne yeekubamuko mu mutima. Kussa ku bibuuzo bye badde bababuuza. Babaga naye mwe temuli mu kaabuntu. Congratulated. Oh, your favorite. Balese kadrinkiko. Bamanyi obasindikira drinki osobola obayozaayoza. Kaswali kadrinki bakaita kasali. Yani akasindise. Nakabera kalabi. To be featuring the Voyeurs in our upcoming season. Unagamba nze ni mwetegefu kubanga featuringa mu Voyeurs mu season eddako. Waliwo n'abali wiringi kubanga biri byatunda. Yalinga edition yabwe esooka. Bali babakwata naweya ne edition yatunda nnyo. Bagituma the Voyeurs. Kali abantu abasinga basubmittinga bagamba ffe twagala featuringa. Why? Don't you ever feel guilty? Yamugamba naye gwe tobeerawo n'olyanga ogukusinga. Don't you ever feel guilty ku kye twakola? No. Nedda. Kiraba nsonga lwaki? Why would I? Twakola sente, tukoze sente. Linnya lya kabi. Kali abaali wano agenda ogira bwati nga printer efulumya. Nakwateko bajja asooka alabe printer egamba ki? Genda okuzza amaaso. I know. Printer eriko akagamba I know. Neddamu n'efulumya n'ebirala. Ng'agamba Thomas didn't commit suicide. Thomas teyetta. Ne bamanya kannakyakirabika ke kabaliko. Kwe kuteekako kamera asooka alingizeeyo kalabe. Agenda okuddamu olaba empapula eziddako nga zigamba you killed him. Mwamutta. Mwamutta. Kebera waggulu eri. Agenda ogira bwati nga nakyala yuli. Ne kalabika kagudde eddalu. Kalowooza kamanyi kyako Kalowooza kamanyi eki? Soko gye tulabe kaagala kola ki? Bagenda okumulengera nga akkirira Pippa. Mwe? Nadduka. Jaba mufate. Kulengera nga aggwerayo. Tugende. We just want to talk to you. Twagala kwogeramu naawe todduka. Kabadde kiye. Ne balemerako. Nabagambe twikayitibwa the Voyeurs. Nakyala ayitibwa Sydney Sweeney. Balabye akayitibwa the Housemaid. Baatuuka yabaleeta paka eno. Is all this really necessary? Daki okibadde kyetaagisa gwe? Just leave me alone. Mundeke nzeka. Ngolooza ki kyolowooza ky'omanyi? These are some pretty serious accusations. Kubanga bino byotuvunaana serious accusations. Stop fucking us around. Lekerawo tumanyira gwe naawe. Sifa abamutta yetta. N'atunulira boyi n'agamba naye abasajja mwekaza. Kali ekituufu kiri nti nakyala ono yakwata ekubo n'ajja mu apartment yaabwe. N'agwa ku byokunywa bya Sseruganda n'abaako by'atonyezaamu. Even though none of it was real. But when Thomas died, Yagamba Thomas bwe yafa. I feel true, but he's still gone.
nali sikiwulira nti asobodde okwetta nenga nyina okikkiriza nti afudde. You would have never done that. Kubanga mu byonna bye yali asobola okukola yali tasobola kwetta. Ekyo kyo nali nkikakasa. And then you made it look like he did it himself. Mwamutta ne mmala ne mukifula nti yeetuze. Is a hell of a theory, Pippa. Eyo theory si nnungi. Any proof? Olina obukakafu obulaga nti kyotusibako bwe kiri. Nedda. What were you doing here? You manipulated me. Ekisookera ddala gwe wamanipulatinga. Wanseducinga. Bye mwakolanga wali oseducinga nze. No exposinga. But you can't. Because I have nothing left. Oyinza okulowooza nti osobola okunnumya natya naye tokyasobola kunnumya olw'ensonga sikyalina kyakufiirwa. Never see me again. How could you do this? Kibuuzo kimu kyokka kye ngenda obabuuza temugenda kuddamu kundaba. It was muyinza mutya okukola ekintu nga kino? like when you're so obsessed. Kino kibeera nga bw'onobeera obsessed n'ekintu. Get up, look around and ne weerabira okusobola ogezaako situka. but you're too far down the Okulowooza ku ky'okudduka olw'ensonga olwedde oba otwaliddwa. N'atandika ottagala. Kana kyawaategerera nti Lodi battamutte. Obunyonyi Lodi yateeka amazzi mu kananka k'obunyonyi. Obunyonyi bwe bwali bunywa amazzi bwafa. Julia. Mukazi wattu awatandika okugattira. Era abagambye sigaana. Nali nkiraba nti Lodi amaze okufa. Ninga sikikkiriza nti yali asobola okutuuka kussa eri okwetta ekyo kyo tekyaliyo. What did you do? Byonna mwabikola, mwakola bye mwakola, naye mwamutta. Naye nno yabateeredde kali kadrinki ke badde banywa kawayini. Yataddemu bye yataddemu. Agamba nti ako kawayini kyabadde kirabo okuva gyendi. Atandise okutagala. Yamukwata. N'amugamba ntunuulira mbwa ggwe. Take one final look. Njagala ontunuulire bulungi mbwa ggwe. Last thing you're ever gonna. Kubanga kino ky'ekintu ky'ogenda osembayo okulaba obulamu bwo bwonna. Kino ky'ogenda osembayo okulaba obulamu bwo bwonna. Okitegeera? Kali okumanya nga nakyala muzibu. Yasooka n'abateramu kali kanyo kawulire. Ne kamala obbatuula mu bulungi nnyo. Ne baluzinga consciousness. N'alyoka akwate kubona ajja. N'abateeka ku masiini. N'alyoka abasembeza. Ku masiini mu ddwaliro lyabwe. Bagamba ngenda bakola ekintu. Kuba bano tebagwana na kufa. Yanyiga masiini. Maaso gaabwe n'agookya. Amaaso n'agookya. Amaaso gaabwe bw'amala okugookya n'abakwata n'abazzayo mu apatimenti yaabwe. Atolooza balaba. Kino kye yabakola kye kisingira ddala okubeera ekibi. Ekifaananyi kye baasembayo okulaba mu bulamu bwabwe kifaananyi kya nakyala. Okuva olwo tebaddangamu kulaba amaaso yagatta. N'abaleka kubanga baali tebagwana kufa. Singa baafa. Mutuufu kyandibadde kiryo. Naye yabatta amaaso n'abakomyawo n'abateeka eyo. Kati bali awo. Bamuzibe. N'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Wabula ekisinga byonna nze kye mbadde njagala obategeeza naddala abaana abato, abaana ab'obuwala abato. Don't ever get excited with life. Bale temukyamuka. Temukyamuka ate temubeera desperate. Don't be desperate. Obulamu bukwate nga bw'oteekeddwa obukwata mpola mpola. Easy. Buli kimu kyonna ky'oyagala ojja sobola ogezaako kifuna in time. Naye abawala b'ennaku zino mukyamuka. Abawala b'ennaku zino muyaggayaga. Kyovula abagenda bakozesa nnyo ate babasuulewo. Which is not good. Mukama abakumire mweraba.